Ebifaananyi bino nga by'ebyokwerinda bawula emigo abawagizi munna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okutuusa olwaleero bikyaleetera bannayuganda bangi okwesisiwala olw'obukambo obwayolesebwa abasajja bano. Olw'okubanga embeera okutabuka, Kyagulanyi yali atambuza bigere nga yolekera we yali ategese okukuba olukuŋŋaana. Oluvannyuma lw'ebyokwerinda okumuteera emisanvu mu kkubo, abawagizi be basalawo okumwebungulula wakati mu kwesikasika n'abasirikale nga n'embooko bw'enyooka. Twagadde okumanya bano obuvumu gye baabujja era mu kuwayaamu ne Samuel Okelo Sibi, omu ku bali ku kibinja kino, agamba nti ekigendererwa kyali kyakulaba ng'omukulembeze waabwe tatuusibwako buvune. But what made us to stand strong to defend and to see that they do not touch the president, they don't injure the president, because it will interfere with his campaigns. Bobi Wine is our generation leader. So we can accept that even if they want to shoot president, they rather shoot us first. Onalumiriza nti mu kavuvungano kano waliwo n'omusirikale gwe yalaba n'ekyamba ekyogi ng'alinga yali agezaako okufumita Kyagulanyi. One of the soldiers even put the bayonet for his gun. He wanted even to use it from a distance so that they can reach the president. But still, we managed to make sure that they don't come near the president. Tubere n'obuntu bulamu tumanye bino bijja ne bigenda. Jona kirabye eggulu bakubya abantu ng'abakubye ente nga n'ensonga ekubya tusobola gitegeera. Okusinga mu katambi kano, abajaasi abali mu byambalo bya UPDF be basinga okulabwa nga bakuba abantu emiggo, era olwaleero ejje lya UPDF nga liyita mwakulira eby'eddembe ly'obuntu mu magye Gerard bamwitira eby'e lyewakanye eby'okusindika abajaasi okukuba abantu, n'ategeeza nti ensonga eno bakuginoonyerezaako. UPDF ng'ejje gye ly'abantu, gye lya mpisa, ate gye likugu. So muntu yenna ati obuledembe ly'abantu UPDF yo ekivumirira, omuntu yenna agamba ngu alina empisa ensiiwuufu UPDF erabamba ekoze eki investigating omusango ogwo n'emutwala mu kooti n'emuvunaana. Kati bw'abadde atongoza alipoota y'ebyamateeka ey'omwaka 2024-2025, Minisita w'ebyamateeka Nobert Mao ebyaliwo eggulu abinenyeza babyakwerinda era ategeezezza nti ekikolwa kye baakola ku bantu baabulijjo kiswaaza era kiwa ekifaananyi ekibi eri akakiiko k'ebyokulonda akalina obuvunaanyizibwa obw'okulungamya enteekateeka eno. What happened in Gulu was a shame. It does not represent what the ordinary people there believe in. We cannot promote intolerance. If there's a candidate whose ideas cannot be sold, if you give them drama, then they will have excuses of saying they were not allowed to campaign and so on. Mao asoomozezza akakiiko k'ebyokulonda okukomya okwekweka mu poliisi ng'ekifaananyi kyako kifa, n'akasaba keetengerere kakole okunoonyereza ku nsonga eno. Ebintu ebisinga tubirabye ku byabadde Gulu, waliwo abamu abakola ne vidiyo nga batiisatiisa buli omu nga bakutte n'ebyokulwanisa. N'olwekyo tekyetaagisa ate akakiiko k'ebyokulonda kagambe nti tukyanoonyereza. Mu kakyankalana akali eggulu mwalimu omusajja eyali yeesibye akakookolo ng'ebikolwa bye biraganga nti ye yali awa ebiragiro ab'ebyokwerinda, oluvannyuma ne wabaawo n'abatandika okubiisa ku mutimbagano ng'ono bw'alina akakwate ku ggye likumu omukulembeze w'eggwanga li SFC, wabula olunaku lw'eggulo yo poliisi bwe yabadde eyogera ku nsonga eno, omwogezi waayo Kituuma Lusoke, omusajja ono yamwegaanye. I've seen some of the photos of actual civilians, and they are being mistakenly called SFC. The SFC should even distance themselves from them. What makes you SFC? You are only SFC if you are attached to a unit, but you are just a roving commentator on social media, and then you show up with a stick. We bwazibidde olunaku lw'eggulo nga waliwo n'ekifaananyi ekirala eky'omusajja eyalabikidde mu katambi ng'ali mu ngoye eza bulijjo ng'aliko agambibwa okuba omuwagizi wa NUP gwe yazenyudde embooko, n'ayongerezaako n'ekikolwa eky'okumulagira ave mu kifo we yabadde. Ono mu ndabika yabadde alaga nga alina ab'ebyokwerinda.
Bino byabaddewo Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda Nakawa mu kunoonya akalulu. Twagadde okwongera okumanya ebikwata ku musajja ono era mu kutaganjula etterekero lyaffe twesanze nga kamera zaffe zamukwatira mu kulonda kwa kamyufu ka NRM mu bitundu eby'Entebbe era nga ne ku olwo emirimu gye yali agikola mu ngeri ya kijaasi. Mu kiseera ekyokulonda n'okubala obululu omusajja ono y'omu aliko enkambi y'omu ku baali beesimbyewo gye yali yeetalirako. Ku nsonga y'abantu ekika kino abeekulubeesa n'ab'ebyokwerinda mu kiseera eky'okukwasisa ebiragiro, Nobert Mao ayagala ebitongole by'ebyokwerinda biveeyo binyonyole eggwanga ku bantu bano ng'ebikolwa bino tebinaba kuvamu bulabe. Mu kalulu kano engeri gye nkalabamu tewaliiwo kyetaagisa ate